Mukiro ekuyo biri amasasi. Omwana afiiridde mu ssomero akwasiza Metro n'asikaali. Minisita Museveni atongozza alipoota y'embeera y'abalina obukugu mu nkola y'emirimu. Investing in human capital development is central. Abeegwanyiza ebifu bya Seeki Kadaga asunsudde okuttunkana Amongo. Tongera kwebaza wona wosinzira okutulaba mu bujjuvu otandise naga poliisi eriko ekibinja ky'abavubuka bakifeesa abalumbya amayumba ng'abatuuze Bulenga Kikaaya ne bagakoona beekutte. Babiri ku bano babakubye amasingo omu abadde agezaako okutema owa poliisi. Poliisi ng'ekulembeddwamu DPC Wakiso Esther Kiza egudde mu buufu bw'ekibinja ky'abavubuka abalumbya abatuuze b'e Bulenga Kikaaya ne batandika okukoona amayumba nga 8 bagalise ku ttaka. Kale nze mpuliridde ku ndabirwamu nga ze zikola ki? Kane ng'ambo babano babbi n'enkola ki? Kati nga bangi nga bayimiridde kati ng'ambo bwe muli bwe mutye nalaba ne bagaba bassebo mbeegaije temunzikira muki mu nnyumba kankole ki kanfume nsookedde kwako kayumba kenyiri ate abalaba nga bali kwenje kati n'empitaabana nizikupita bano abasirikale babazinduukiriza ku ssaawa 9 ogw'ekiro ne babasasiramu amasasi agaseeko omu ate Reagan Kabuye ne gamubetenta amagulu. Abavubuka bano bajjidde mu takisi eri ku nnamba UBD noti 930 nga ate abalala babadde ku pikipiki nnamba UMA 328 BJ. Baze n'emmotoka kika kya Kanta okubadde ebibaati bebadde bagenda okusiba ku nnyumba ze bakoonye nga batuuze balayiza enduulu era ne batemya ku poliisi y'e Bulenga naye zitukiddemu abasirikale ne bagobagana nabo ne bakwatako 5 nga bo 2 bakubiddwa amasasi. Uri amasasi bagavuga okudduka amasasi pikipiki emaze okuwamba amasasi gano bagabakubidde mu kabuga k'e Bulenga okumpi ne ATM ya Centenary Bank nga bano bagudde mu maali y'abasuubuzi abakolera ku luguudo yonna ne Wandagala nga yo takisi mabadde lemeredde omugoba waayo n'agikuba mu luwonko era ng'eno esangiddwamu ennyondo n'amajambiya. Netugeze okudda ku takisi wakywa bate mulimu ebijambiya nga biguddewo ebiti takisi bagezezaako okudduka ne bagikuba wansi n'egwa. Babaleese n'ennyondo n'ebiso batadde ekyalo ku bunkenke balina buli kisa ekya buli kika. Kigambibwa nti abavubuka bano bapangisiddwa omugagga okuva mu bitundu by'e Kawempe nga batuuze mu maka gali 50 bali ku Werinde. Oluvannyuma lw'omugagga ono okubalagira okwamuka ettaka ku batudde ng'agamba nti alina ekyapa kyalyo. Kuffe ng'abakulembeze tekitusanyusa omuntu oba omanyiddwa ennanyini kino kikuleeta ekiroko n'ekintu ky'omuntu kiki. Abantu mwe bali balina abaana beebase gw'oleeta biso okutema bantu. Newabula security nekyukakyuka kyekyo era tuwagira security y'e Bulenga osi yakyusiza embeera mu kitundu. Amyuka ssente w'ekyalo agamba nti waliwo omusajja eyajja n'abategeeza nti ennanyini ettaka lino nga bamusaba ebiwandiiko ebikakasa kino wabula bwe yagenda teyadda. Bw'oba nnannyini jangu mu buntu ojje mu b'amateeka ojje mu b'obuyinza musobole okugonjoola ensonga naye okkalaakalana n'ebiso kintu kikyamu nnyo. Poliisi egenze mu maaso n'okufuuza abavubuka abalala era nga wamu esanze batuuze babagombye mu muddo obwala nga wamu ku bakwate bategeeza nti omugagga yabaleese eggulo limu n'abalaga ekifo balina okukoona n'oluvannyuma bakisibeko ekibaati. Omwogezi wa poliisi mu kampala y'Emirembe Patrick Onyanga agambye nti ng'ogyeko okumenya amayumba abavubuka bano bakoze road block ey'ekimpatiira nga bali mu kunyaga abantu ate nga bamenya amayumba gaabwe. Ate ne bateeka ne basulawo emisanvu ba road block illegal road block
ne batandika okuba abantu masimu sente. Onyango agambye nti atiddwa abadde ayagala kutema omusirikale ate omulala akawuya simatuse naye abadde agezaako okulwanagana. Mu musirikale ne bamukuba amasasi agamutirawo. Omulala naye abadde agezaako okulwana, oyo ne bamukuba amasasi naye amasasi gamukute ku lubuto. Wenjogerera kati afuna obujjanjabi mu ddwaliro Mulago. Abudi Muwonge yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ate ntiisa ebootikidde abayizi n'abasomesa ku ssomero ly'abato Nasale and Primary School Empigi bagudde ku mulambo gw'omuyizi w'ekibiina ekyokutaano nga afiiridde mu kimu ku biyumba ku ssomero lino. Poliisi ekutte askaali Metro n'abalala bagiyambeko mu kunoonyereza. Gracious Bacho emyaka 12 yafudde nga badde muzimu kibiina ekyokutaano ku ssomero ly'abato Nasalan Primary School nga badde amasomo ako 10 nga abeegaseeko kigambibwa nti omuyizi ono yafudde mu kibiina mwabadde ne badde nga basoma ku ssaawa nga 4 oluvannyuma olw'okusaba omusomesa abadde asomesa agendeko mu kabuyonjo obulantaka mu kibiina kino kiraliikiriza abasomesa abatandise okumunoonya. Abo abadde bamunoonya bagudde ku mulago mu kiyumba ekiriraanira ddala ennyumba omusola asikaali w'essomero nga gusibiddwa akagombola gakagwa bakasibwa ku musumaali ku kisenge. Wano bayise abakulira essomero nabo abayise poliisi bambi okuva poliisi Empigi batusomye kino nembwekonga olusobula ne berema okugyawo omulamu nga bagamba nti balindako ali bava mu disitulikiti Mityana okutuuka. Nnyina omwana Ssenamuyembo olutuusa atuukidde mu kkuba miranga ng'ategeeza nga omwana bw'atasobola kuba nti yeetuze ng'agamba nti byandibamwekobaane. Okwetugira ku kasumaali bannange ye yakakonye akasumaali taata. Ono gw'eddayogera bwe ziribanga mu ttaka agambye nti baali bamulali ku kunona omwana we nga 17 omwezi guno wabula yeewunyiza nti balinze namukunona n'afa. Mutwala ku luli n'omulemera ne ku luno waŋŋambye bye waŋŋambye pulosi n'ekugamba mwana mu mutegeke nakuza mwezi 17 zo ŋŋambye eza vidiyo mwana mutwale. Poliisi oluvannyuma egiwa omulamu ne gutwalibwa mu ddwaliro eggwa mu kukebejjibwa abakugo bazuule ekyamuse. Abantu 6 okuli Metro n'essomero Harriet Mary Najagala naye asikaali bakwatiddde okuyambako poliisi mu kunoonyereza. Najagala tuwulidde byabadde n'essaawa gye basembye okulaba omwana. Zabadde 10 naye mbagolokose ne bagenda okunaaba, bavudde okunaaba ne babubalaizinga ebintu byabwe ne bagenda mu kyaki. Bavudde mu kyaki ne basemba n'ebadde mu kimu bagenda mu places. Ronald Musoke nga yamyuka omukulu w'essomero ategeeza nga wataliko baane ku nfa y'omuyizi ono. Embiranyo otumala inakubeerawo naye nga siga nti badde n'embiranyo kati kino ekiguddewo kobiri guna kunyabuuti kuba kakyawuli obusungu. Kyokka abakulira essomero basibuusa empisa ne bakola emirimu agavubuka gakawula agakidde mu Namuli Wabukedde TV. Joseph Kirobe bamukuba agakonde bw'abadde ageza okukwata amuli g'okufa kw'omwana. Bankuba bubi nnyo ekibinja ky'abasajja abatusazeeko nga tuli ne poliisi. Ono bakubye nga n'abasirikale ba poliisi balaba era bamunidde kamera ye nga mu kisita kinabo kyanabisago. Kino bayogedde engeri ekibya ky'abasajja ye kyamuguddeko ekiyifuyifu ne kikuba akakonde n'ensambagere. Bankubye ebikonde buli wamu ku sayidi y'omubiri, mu mutwe, mu lubuto, buli wamu wonna. Ekyennaku nti bino byonna bigenze mu maaso ng'ate ndina abasirikale be basinzizza amaanyi. Banamawulire tukwegane nabo tubawe information entuufu kubanga okumukuba tekijjaawo incident yabaddewo. So ono twagala okusabira abakulembeze b'abasumba bwe babanga balina enewe batunule mu ky'omusajja ono n'essomero lino eryabato kubanga tufunye incidents nyingi nnyo abaana abatulugunyizibwa ku ssomero. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Katonga Lydia Tumusha avumidde ebikola by'abantu abakidde kinobe ne bamukuba. So ekyo ekikolwa tukivumirira ate n'abamuwulire bavuddewo keesi wano ku gundi ku police station naye tuli mu kuginoonyerezaako. Ono ayogedde n'engeri poliisi bwe bakalina okunoonyeza ku nsonga y'okufa kw'omwana. Ekirungi wabaddewo ne kamera oba oyingira ebizimbe ebyo nazo tujjeeyo tugenda binoonyereza already tubisubmitinze mu forensic. Simon Sekidde ne Josephine bakusakidde eggulu lino Lwabukedde TV.
kitalo nnyo katusabe wabeerewo n'obwenkanya ku munaffe Joseph Kinobe. Ate malala minisita w'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo Janet Kata Museveni atongoza lipoota y'okwekenneenya embeera y'abantu abalina obukugu okusobola okukola mu ggwanga kiyite Uganda Human Capital Development and Growth Review. Omukolo gubadde mu maka g'obwa President Nakasero era katubifune mu bujjuvu. Okunoonyeza ku mbeera z'abantu abalina obukugu obusobola okukola mu ggwanga kwakolebwa gavumenti ya kuno ng'eri wamu ne banka y'ensi yonna. Akuliddemu okunoonyeza kuno Robert Okuli ategeeza ng'omulimu guno bwe gwatongozebwamu amagye Kata Museveni mwezi ogwa Desemba omwaka gwa 2022. Basinkana abantu ab'enjawulo bekikwatako ku beebuuzaako ng'olwaleero badde balina okumwanjulira alipoota gye bakoze. Ategeeza nti alipoota eno yeesigama ku mbeera y'abantu ebasobozesa okukola mu ggwanga ebyenjigiriza, ebyobulamu n'ebyendya, amazzi n'obutonde, okukuuma bannansi, emirimu n'ebirala. Being one, a comprehensive analysis of the state of human capital in Uganda, and secondly, to propose strategic actions to accelerate progress towards the country's ambitious development goals. Mu byenjigiriza agamba waliwo okula mu mpeereza omuli buli omu okwangulirwa okusoma, okutandikawo kw'enkola ey'okusomesa abalina obulemu wamu n'abatabulina n'ebirala. We have also pioneered inclusive policies, UPE, USE, instruction in local languages, free education for refugees, initiatives for children with disabilities and adolescent mothers, and the early childhood care and education policy. Wadde kuli gutyo waliwo ebikyasoomooza ebyenjigiriza omuli abayizi okweyongera okudda mu bibiina, okuwanduka amasomero, muwendo gw'abantu okweyongera n'ebirala. We however have challenges, including rapid population growth, which is putting pressure on the system. Mu byobulamu n'ebyendya agamba nti ekibisibye mulimu abakozi okuba nga bakyali batono, amalwaliro waliwo agatannazimbibwa wamu n'okufuna ebyetaago ebigaligendamu. Inadequate readiness of health facilities to deliver services, currently standing at 59%, and increased pressure for more and better quality services by the growing population. Amazzi n'obutonde agamba nti wakyaliwo okuvujjirirwa kutono. Watch Services Statistics Snapshot as at 2023 indicates that 38 million people lack access to safely managed sanitation and 12 lack access to basic water supply. Agamba nti okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa walina okubaawo engeri ey'okgonjoola ebisoomooza abavubuka okusiga mu kukuza obukugu wamu n'okusiga mu by'obulimi n'obulunzi. The first recommendation is reducing poverty and inequality. Abakiikiridde minisitule ez'enjawulo ez'enyigira mu kwekenneenya alipoota eno badde endowooza zaabwe. We must, one, increase, as everybody has said, public investment in labor and social protection programs, particularly for youth, women and persons with disabilities. Where at education, school feeding is a priority, and on our side, disease prevention, immunization, so that we get a comprehensive child growing up. We are working closely with industry players to co-design curricula, provide internships, and establish labor market linkages that produce work-ready graduates. Minister Museveni asimye okunoonyereza kuno okwakoleddwa. It is becoming increasingly clear that investing in human capital development is central to accelerating socio-economic transformation as envisaged in our Vision 2040, through which we hope to attain a higher middle income status. Agamba nti alina okukkiriza nti abantu abalina obukugu okukola bajja kweyongera we tunaatuukira mwaka ogwa 2023. Let us have this hope in us that if we can take what is available and concentrate on a few things and do them right and do them well, we shall have achieved much more than can be seen,
appreciated by everybody. Agamba tasobola kwerabira abasobozesezza etteeka lya TVET 2019 ne TVET 2025 akalungamya gavumenti wamu n'ababangula abayizi mu matendekero ag'obwannannyini okukolera ku mutindo. Our prayer as a government is that TVET reforms being introduced will address the skills development imbalances and make good use of our human capital as a homeland. Agamba nti wadde nga bateekateeka okukola ebintu bingi kyokka balina okwewala okukemebwa okwagala okukola buli kimu mu budde bwe bumu. Ultimately, we should avoid setting ourselves up for achieving so little because of falling into the trap of spreading too thin the limited resources that we invest. Sharon Nabasirye yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Balanyo Sharon ate Bugumuli yeyongedde mu beegwanyiza ebifo by'olukiiko olw'oku ntikko olwa NRM olwa SEC abeeyongera buli olukya okujjayo empapula. Mu bajjeeyo olwaleero kuliko omumyuka asooka wa Ssaabaminisita Rebecca Litwala Kadaga ne Minisita wa Microfinance Haruna Kirune Kasolo. Okusunsula abeegwanyiza ku lukiiko olufuzi lwa NRM oli mu Giyanga olwaleero amyuka Ssaabaminisita asookera minisita w'ensigo z'obuvanjuba Africa Rebecca Litwala Kadaga asusuddwa ku kifo ky'omumyuka wa sseete wa NRM okwokubiri omukyala Kadaga zinamu ku bawagizi be era olumaliza okususula n'aweera nti omu ku baatandika olukiiko olw'oku ntikko lwa SEC nga nabwe ekitutayinza kuyiriza bantu baakayingira kibiina okutwala ekifo kye. Kakiiko akasemba ategekera ebintu bya Uganda tetuliiyo. Awo nno tubakubira okusaba kwaffe ne baga ati abakyala tubadde tubanyiga tubakolere entebe eno omuntu wawe gyalayogereragamu ensonga zaabwe era entebe ne bagiteekawo era ne bagawo aba NRM tise ku balonda bakazi ba Uganda bonna tibona otula mu ntebe eyo. Kadaga akalabidde nti mwetefuteefu okwanganga babeera n'amuvuganya ku kifo kirera n'akasante obuwanguzi buli ku ludda lwe. Tutandiseeko zekirimu era zejja okugibeeramu. Abawagizi baweza okufefeta akalulu okakasa nti addayo ku SEC. Mulasunsuddwa minisita omubeezi obutebenkevu Meja Jenerali Muhwezi nga z'okuvuganya ku kifo kyakukiikirira abaazirwanako ku SEC era nga naye awera kuwangula. I have served diligently in this position. We have achieved a lot of things. Minisita Microfinance Haruna Kirune Kasolo naye asunsuddwa okuva ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM Buganda. Ono asitudde abaleka abamyuka wa pulezidenti babiri okuli Edward Chwanukasika ne Profesa Gilbert bali basika Bukenya mu kiseera kino ye muwabuzi wa pulezidenti ku nsonga z'obutonde bw'ensi. Ye Joseph Sewavanga naye avuga ku kifo ky'omumyuka wa ssentebe wa NRM mu Buganda alina byagala bikyusibwe mu kulonda kw'abakiise ba SEC. Oba olina ebifo bina oli chairman wa district oli member wa parliament olina minisita obifo kino oba okinoonyaako ki nga si mululu. Si kirungi okubeerawo omuntu omu ng'asitudde entebe 3 ntebe 4 ntebe 5 ate nga tulina abantu abalala balina obuvunaanyizibwa abalina ebisaanizo. Ekindeese kyakulabanga ffe abasawo tuvaayo tulwanire mu NRM tufune obufuzi mu NRM. I can now fully ask for the NRM delegates their full support in sending me to SEC. Ndi muwandiisi mulungi era bwentandika okuwandika peni bwebanga tendaba kuggwamu sisobola gita. Aba delegates njagala batandika okufuna facilitation over monthly facilitation. That I have been duly nominated to contest on the position of Vice Chairperson, Women's League. Njagala kukunga abavubuka era okubasaba obuwagizi. Yalozia Kyabagwa avuga ku kifo ky'omubaka wakyotera kawunta addukidde mu kakiiko by'okulonda aka NRM nga yemulugunya ku bavugayi nabo okumugana okuyiga abalonzi katuuti ke kamo. Saba okuddibwamu mu butongole kiki ekisaliddwawo ekyotera. Robina Nantale yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV. Kale katusooke tuwummulemu katono tukyadda n'amalala tovaawo. Linda ne bino mugataliiko nfuufu. Bannaffe abakutuusaako Sanyuka Banana Flavor Gin bakuleetedde akenga akapya ke bayita Sanyuka Paulika kalungi nnyo ate nga kasangibwa mu maduuka gonna mu Uganda. Keeyunire.
Amatikkira ga Kabaka agasatu mu ebiri. Tutunuulidde ekkanzu engeri gye zeekyukamu. Gukola na wuzi za ngalo. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Available in all supermarkets near you. Move It Baby Jelly. All day confidence. Dolphin MD70 akaata akaliko obuwanvu bwa mita 21.6 oba fuuti 7.9 nga katambulira ku mafuta yadde nga kavugibwa ku sipiidi ya knots 37 oba kilomita 69 buli ssaawa kasobola okudduka okutuuka ku sipiidi ya knots 4 oba kilomita 74 buli ssaawa katambulira ku engine 2 ekika kya MAN nga zino zombi zikola horsepowers 1,300 naye nga buli emu ekola horsepowers 6,500. Zino n'amaanyi gaazo geefaananyirizaako aga Rolls Royce Cameva Waterjets omubiri gwayo guyite Hull baagukola Moon Nomex Sandwich ne Preprag Flax kajjula liita 1,400. Sayansi ne tekinologiya bali kubeera naffe ate bwe tweyongerayo n'agataliiko nfuufu abasogola omubisi bannyodde emitendera gye bayitamu kyokka nga bali mu kaweefube okulaba nga bagongerako omutindo okugaziya akatale mu mboozi zaffe ez'emyaka 32 egy'amatikkira ga Kabaka. Leero tunuulidde ekyokunywa kino ekikolebwamu omwenge ogugula abakyala mu Buganda. Omubisi kyekimu ku byokunywa mu Buganda ebisinga okukuumira nga ne ku mikolo gy'obuwangwa bw'amangu okwanjula omwenge okuva mu mubisi guno gutwalibwayo mu mboozi zaffe ezikulemera ebikujuko by'amatikkira ga Kabaka ag'omulundi gwa 32 tukuleetedde ebikwata ku mubisi guno gusogolwa mu mbidde eŋŋanda emanyiddwa nkayinja n'ekisobe ng'atemebwa tegandikibwa mu kibanye nga n'oluusi mu ffumbiro so nga n'abalala basimba ebinya ne bagatereka omwo bwegengero lw'enteekateeka z'okusogola omubisi ne gutandika omulimu okuteekateeka essobe erikozesebwa Ruth Nabuli omutuzi w'enaasananyidde emitendera egy'enjawulo egiyitibwamu okusogola omubisi. Tugula amalidde essubi ne musa okuva eyo mu byalo ne tugaleeta wano ne tugalikka ne gengera ne tugasusa ne tugasogola. Nazzikuno nga bajjajjaffe bakozesa amata okusogola omubisi kyokka ensangi zino abamu bakozesa masepeke naddala ng'oyagala okusogola omutonotono nga Nabuli bw'annyonnyola. Balinanga amaato ne bateekamu ne bakola obwongo omuganda naye naffe kino tusobola okukikola tusobola okusoboza engalo tetukola obwongo omuganda omuwemba tegukyabali asooka tufuna omukamu gumuyita omukayemberenge ne tufuna liita 10 ne tumala tufuna akadomola k'amazzi liita 10 ne tufuna ekidomola ky'omubisi tunda emberenge ekikopo kya 15. Omubisi guno ddala gunakulwamu omwenge abasogoze balina bye balina okuwalokola buli banaasogola emizizo egiguliko wadde ng'egimu ensangi zino bagiribya. Omubisi bw'oba nagusogola tonaaba bw'oba n'ogusogola ogema enjuki nga balina bye bateekawo naye ffe tugulina kubupakulizo bonna tubika amabidde gaffe ne tugasusa ne tugasogola era gammuka. Nawuli ayogedde engeri bafunamu akatale k'omubisi nga n'oluusi baguwa abaana ne bagutambuza kyokka olw'engeri ensi gyegenze ng'ekyukamu bano omubisi batandise okugwongeramu omutindo ku mulembe omuti muli okuguteeka mu cupa ennungi ezanguyiza abanywi okugula. Luli twalinga tugira obucupa no bwe banyweddemu amazzi ne tubwoza naye kati twongeddeko omutindo tugula buno obucupa ategeeza nti wadde basigadde basogola omubisi guno mu nnono tebannafuna mukisa kubakkiriza kugufuula kyakunywa ekyotunzi ng'ebyokunywa ebirala n'okutuyamba ku bino tukulaakulanye omutindo guno tuddene mu byala bamutuyirayo ebibanja naye tetulina busobozi tulime amabidde gato. Jeni Nasasi naye nga musogozi w'omubisi atunnyidde ebika byagwo n'amannya okusinziira ku buli mutindo okugutuuka. Emberenge eyo egabula bajjajjaffe naddala jjajjange endawulo akozesa nnyo emberenge eyo. Balira bakola n'ekibiina kyabwe ekya Nansana Mbisi Group kyokka tebannafuna abakwata ku mukono okulaba nga bagongerako omutindo. Abatuwuliriza bonna bajje batuwagire tuli wano Nansana
emberenge tugitunda omubisi tugutunda osobola okugenda ku mukolo abantu tebakyanywa soda nojja wano ne tukusuubuza ekidomola ky'omubisi oba ebidomola. Basabye Bwakabaka okutumbula ebyaffe ne bayiza Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku matikira ag'omulundi ogwa 32. Ssaabasajja Kabaka tumuyozaayoza okutuuka ku matikira ge ffenna ab'omubisi. William Mutyaba yakusakidde Green ku TV. Webale nnyo William Mutyaba. Ate leero mu mboozi y'omukenkufu Nyanzi Julius akulaga emirimu egy'enjawulo egiri mu bulunzi bw'enkoko gy'osobola okukwata. Obulunzi bw'enkoko bulimu emirimu egy'enjawulo nga kiri eri ggwe okufuna gw'osobola okutaayizaako. Olwali tutunuulidde oyo eyali yagadde okubuludinga obukoko nga bwabuguza abo abatagala kumenyeka nabo mu siteegi esooka ey'okubukuumira ku sigiri. Kambalage embuludinga empya nga tokozesa manda, enkola y'amanda twagigoba okozesa ensuwa, essigiri, ebiwona binyooka. Bwe binyooka bambi obukoko bwaffe ne bulwala senyiga, ne bulwala ebifuba, ne bulwala ekiziiro, ne bufa. Abalunzi baffe ne bakola loosi. N'olwekyo kambanjulire enteekateeka empya oba enkola empya eya Buluda Kabejja. Mwalaba incubator Kabejja, kati eno Buluda Kabejja egendamu enkoko 5, 5,000, naye nga enkola yaayo si yakozesa buno obukuta bye mukozesa, simanya boxi. Boxi zigenda ne zifukako ne ziteekako kalimbwe, ate ne zirya kalimbwe. Ebyo byonna twabigoba ne muteekamu obukuta ne bulimu enfuufu, mulimu obuwuka, mulimu obutugu ne butulugunya enkoko zaffe. Kejeni eriko ebyenkizo bingi ng'omukenkufu bwabikumenyera. Okusookera ddala erina omukeeka, omukeeka gwayo gwe guno chicken mati. Enkoko zammwe zirwala nnyo coccidiosis kubanga obuwuka obwo bwa coccidiosis busigala omwo mu bukuta bw'embaawo, mu biboxi, mu bukuta bw'emmwanyi. Naye kati eno mati y'ogijjayo n'ogyoza n'okugyoza. Esika kalimbwe yenna n'akala mangu, ate bw'amala okukala wansi waliyo ture. Nti enkoko emu tesobola kulya bubi bwa nkoko ndwadde ate zonna ne zirwala. Kati yeno enkola ey'omulembe mulimu ne bunipozi omuli amazzi. Kambaggulirewo wano mulabe. Mulimu n'amazzi. Kitegeeza enkoko obukoko obuto bwa buludinga obuteera muli vitamini, glukosi, byonna ne biyitamu bulungi ne bituuka mu nipo eno. Oba kati enkoko mufo ky'okubeera awamu mu kiyumba ekinene ne mugenda nga mufunza, mugenda ne mukola ebintu byammwe, ne mufuna ebibaati, ne mufuna ebiwempe, ne mugenda nga muzifunzafunza, bambi ne ziggwebwako n'emirembe. Enkoko ziba mu poshoni oba mu patishoni, buli emu erina weesula. Ate era twagikeetaddeko n'ettaala, ettaala eya infrared, era ojja giyita infrared Buluda. Ettaala lya mulembe lino bebbugumu nga totaddeemu muno nsuwa kunyooka, totaddeemu simanya bikuta, buliketi zammwe ezitaaka. Tukozesa sisitimu yiyo infrared. Jjukira enkoko zaagala nnyo red. Kyova olaba ne drinka myufu kiyitirivu. Buluda yonna nefuna osobola n'okukola adjustment n'okusaamu. Bw'oba olaba nga obwa wansi bwe bulina obuzibu n'osaamuko etirutinga. Kitu kya mulembe nnyo no buludinga enkoko wano bw'ozibaguza bano abatamanyi kulunda, abatamanyi kulabirira nkoko. Era buluda eno obulungi bwayo kamunye, simanye emiyaayu tebisobola kulumba binyonyi byo. Bino byambi enkoko bebeeraawo mifo ky'okulya egejje ebeera ekuuma bwana. Obeera obiwonye kubanga eno giteeka munda. Gwe baluna bato giteeka wabweru, oyinza ogiteeka wabweru, enkuba n'egikuba agiteeke mu luumu ebeere omwo. Naye ng'ekisinga okuba ekikulu ebizibu byonna eby'enkoko 99.9 obeera obigobye, 99% oba obigobye. Ekizibu ekisigalawo kiba kimu, gwe kunoonya ssente ojje ku Prof by Research ogigule.
kulekayo mukumulamuko malala abatuuze mu nfuufu zooni ezana mu divisioni ey'ebunnamwaya balajanira abaminisita b'enguudo okubataasa ku muliraano waabwe eyazibye ekkubo nga alisazeeko ekitundu n'akigatta ku poloti ye. Bagamba nti ekkubo lino eryazibiddwa lyeri eryasooka okukozesebwa okugenda Entebbe. Babiri efalida batuuze ba mu nfuufu zooni ezana gwe balumiriza okuziba oluguudo oluvannyuma lw'okugatta ekitundu kyalwo ku poloti ye. Kitegerekese ng'ekkubo lino lye lyasooka okukozesebwa abagenda Entebbe. Abatuuze bagamba nti mu kiseera kino abalina emmotoka kati bazisubira mu bikomera nga bati okuzisula mu kiwonko ekyasimiddwa tulakita. Naye ab'ebikomera abalala eyo yonna bwe buzibu bwe bumu bwe basanze tebakyasobola kuyita wano okufulumya mmotoka zaabwe, batambuza bigere paka ku mirimu. Naye ng'emmotoka zino zonna zirina kukozesa kkubo eryo. Naye akawugira ako waliwo omukyala akakaayanirayo Farida Babirye era yayonoonye wano wonna, yagenda ng'ate oluguudo agamba ayagala ddutema bano baveewo abapangisa bange. Amukwatako gwasiba amaanyi jagaje tetumanyi senga akimanyi bulungi ekkubo yalisangawo naye ngono Entebbe omukadde nga tebanatema wansi wali omukazi ekkubo alitemye abantu tebakyalina we bayita. Manyi naye ng'ekkubo lyo lyaliwo lyadda emyaka n'emyaka egyo gyonna n'olutalo lwa Museveni nalyo lunsanze wano era ng'ekkubo weeriri. Abakulembeddwamu Simbo Enoch balumiriza ssentebe w'ekitundu kino Medi Seguya okwekobaana ne Farida okuziba oluguudo so nga ne Farida baludde nga bamusaba ebiwandiiko ebiraga obwannannyini ku ttaka lino nga babuzaabuza. Omukyala bwe yajja ekiro 8 n'alijjawo bwengezaako okwogera nze n'asiba era buli lunaku aneewerera gwenja kuzzaayo. Chairman bwe nagezaako okugenda neyaŋŋa nti gwe ebyakuno tobimanyi. Ono omukyala alimba bulindi yasooka n'atemako katono ekyavamu n'agaziya juize emmotoka yali egudde wano kutta abantu. Balajanidde minisita w'eby'ettaka Judith Naule Nabakooba ne Pulezidenti Museveni saako abaminisita w'ebyentambula okuyingira mu nsonga zaabwe. Nsaba Oweekitiibwa Pulezidenti Mukulu Katumba Wamala mutuyambe mujje ku ground mutuyambe, naye abantu tebalina we basobola genda ku luzi kukima mazzi. Twetaaga kkubo ly'abantu okusigala ku kitundu kino. Ssentebe Seguya Sambaze ebimwogeddwako n'ategeeza nga Farida bwe yamulaga ebiwandiiko ebikakasa obwannannyini bw'ettaka lino. Naye yagamba nti okusinziira ku biwandiiko bye yagamba nti akyeyongerayo nanayokko kapaati katono bagamba nti eryo ekkubo nga bwegambye liri ku byapa basaveyinga ekkubo bwayongerayo akakatono aba atuuse ku kkubo liri ekkadde eryaffe. Farida ategeeza nti yetanaziba ku kkubo nga yabadde ayelula mpenda za ttaka lye. Nazze nga sizze kusenda kkubo, nazze kuwendula mpenda na kusala ttaka lyange we likoma. Ekkubo lyaffe weeriri era twayise mu mitendera emituufu n'abakulembeze baffe ab'ekitundu okulaba ng'ekkubo tulizzaawo nga bwe lyali. Jovan Kibirige yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Nabino nga bekutuusa ogataliko nfuufu amalala minisita omubeezi w'amawanga agatuliraanye John Mulimba ne minisita omubeezi w'abaana abavubuka balambudde omulimu ogw'okuzimba ekkolo lya zaabu erya Wagagayi erisangibwa e Busia. Bagambye nti ekkolo lino lyakwongera emirimu mu bavubuka. Minisita omubeezi w'ensonga z'amawanga agatuliraanye John Mulimba ne minisita omubeezi w'abaana abavubuka Baramba Rugahara balambudde omulimu gw'okuzimba ekkolero eryongera omutindo ku zaabu erya Wagayi Gold Mining Company lisangibwa e Busia. Okuzimba ekkolero lino ery'obukadde bwa $229 nga kulibwa emiteeko ebiri ng'omuteeko ogusooka ogw'okumula obukadde 10 guggwa omwaka guno. Anatana amyuka Wagagayi agambye nti mu kiseera kino bali mu kugezesa ebyuma b'ezaabu gwe bagenda okufulumya. We are warmly welcomed. We love Uganda just like we love China. We are honored to do our investment here in Uganda. Minisita Balamu agambye okuzimbibwa kwekkolero lino kwakuyamba nnyo okusomeza okubbula eri emirimu mu kitundu. So investment nungi ate mbeebaziza okuba nti bakozesa abantu abaaliwo wano abedda. Ate minisita Mulimba agambye nti ekkolero bwe linaatandika okufulumya zaabu ligenda kwongera ku nkulaakulana y'eggwanga. Thank you, Guy, for employing our people. We have nonetheless not spoken to the people, the employees. We shall find time to come and speak to the employees. Nga baminisita amaliza bwe batongoza kampeyini ez'okusagulira Pulezidenti Museveni akalulu n'ekibiina ky'NRM mu kitundu.
bayisiza ebivulu mu kibuga ky'e Busia ekiresebwa akalipako n'ek'ebidduka balaba ne minisita Mulimba babuulidde abantu ndi baagala okulaba ng'obuweereza bwonna butuuka wansi Busia bwasibye okabange oleka obaleetereho olabona hakwe sawa ene abamuka isihola aloba teebwano niwona siteebo okusimba esigabo balamwatadde abadde siyebuse ne Town Council ye Namongodi ku nninga banyere ku nsibi z'abavuka kawumbi akamo mb'obukadde 3 gye zaabulira balongera kubulira pulezidenti ndi nasanzeyo abantu abagaba sente nga bagabira abantu abatamanyiddwa bataka kati ngenda kukosa RDC ne DPC abantu abakwatagana ku sente zammwe ekyalo tandika okukola kunoonyereza awo mahereni wadira omubaka omukyala w'Obusia afukamini neetudira abalonzi era ebyo ebitatambudde bulungi oluvannyuma naye abasabye akalolo ate avuka mu kitundu ebazza omuduumizi wa UPDF Jeno Muhoozi ne lugabo lw'okukuuma emirembe n'obutebenkevu bw'eggwanga Gabriel Mukisa yakusakidde eggulu ku Lwabukadde TV. Ate ekyo ekisaakaate kya Maama n'Abagereka ekya kalenda y'ebweru kitandise ku ssomero lya Kabojja e Buziga ne basiima maama okukitegeka. Ekisaakaate ekya Nnaabagereka eky'abaana basomerawo kalenda y'ebweru giyite International ekyo ogwokuna kitandise olwaleero ku Kabojja International School e Buziga mu Ggombole Makindye mu Kampala. Abazadde balese abaana okukiyitamu nga bava ku myaka 6 okutuuka ku 18 omulundi guno kiri ku mulamu ogamba nti okuwanaganya tekinologiya n'obuwangwa mu nsi eno ekuze otunuulira nti abaana baffe bano balisomera ku mitimbagano ebintu bingi bye bamanyi nga kikeekadde naffe tubalage nti oba oli omutimbagano si mubi kompyuta simbi naye gwagikozesa olina okubamu netwekisize olina okubamu n'empisa ez'obuntu bulamu ezikukozesa ekyo bwe mba ndaba nina essimu yange kino sikikolerako kino sikikolerako nsoma bwe nti Ssaabagunyizi w'ekisaakaate Dr. Rashid Lukwago agambye nti Nnaabagereka yateekawo ekisaakaate International okusobozesa abaana basomera kalenda z'ebweru okufuna emikisa egy'okuyiga ebyobuwangwa. Twagala buli ssomo lyonna nga lirimu ku lulimi lwaffe Oluganda. Omwana amanye nti byonna Oluzungu ndwogedde ndumaze mu nsi naye nja kusigala nga nze Lukwago nja kusigala nga nze Sebuufu. Nannyini mbuga ekisaakaate era nga yamyuka omukubiza olukiiko lwa Buganda Ahmed Lwasa agambye nti batesese bulungi okuyigiriza abaana abo. Mwana abeerawo atya mu apartment gy'ogenda omuzimbi namutwala ebweru mu apartment nga tasobola kwekolera bintu bye. Values nyingi nnyo ze tuyigiriza mu kisaakaate mulimu okuyiga okwoza engoye abaana mwabagulira ebyuma washing machines ate nibatwala mu masomero ebyo gye batakola kifu. Abazadde bakiikiddwa Mariam Nagawo w'Ekongo agambye nti basuubira ebibala bingi. Kisaakaate abaana we bakuŋŋwanira it helps them develop their self-esteem because it's a supportive group. Y'omuwulizi w'enjiri Kayingi yakava kuno Ben Hini ng'aliwo muno omusumba wa Miracle Center Cathedral Rubaga Robert Kayanja baddiza ku bantu mu bitundu by'omundeeba ng'abeebaza olw'olukuŋŋaana lw'enjiri olwamaze ennaku ennya babagulidde ebintu bikusa omulamu obulijjo era omusumba Kayanja ne Dr. Doni bali beebaziza abantu ab'omu kitundu ekyo olw'okwaniriza Ben Hini. Dr. Doni Malinga y'omu ku bateekateeka enkuŋŋaana zino agamba nti bakusigala nga basabira abantu abo. tusuubira okukola ebirala bingi mu biseera ebijja mu maaso. Mwebale nnyo okujja muli mu mitima gyaffe era tubasabira tujja sigala nga tubasabira. Omusumba Robert Kayanja yayogedde ku bitibwa waddeyo olaba nti mwami Benihi Pastor Ben yagambye he said no abantu bano these people bantwalira ekyokulya get them something to eat. Ekyokubiri second nange nengamba kangateko kanyama I said let me bring some beef. Asira abantu bano ku mu buyonjo maka gaabwe. Ekitundu kyaffe our area kyansi yonna is for an international one. Twagala kirongoosa we want to clean it up tuke ku mutindo to come up to the level. Amu ku bantu abafunye ebintu bino bebazize tuli bafunye. Thank you so much Pastor Kayanja and Ben Hur. Mukama abawa obulamu abongera amaanyi mu byonna bye bakola ki bye bakola ebyokukozesa ewaka
ng'ebijanjaalo, omunnyo, butto, ebintu ebisinga tubifunyewo Musumba. Kama muwe omukisa wajja yongerezeeko. Lydia Nakigule yakusakidde eggulo ku Lwabukede TV. Omug'emizannyo nga Uganda eteekera okwetaba mu mizannyo gya Commonwealth egigenda okubeera mu kibuga Glasgow ekya Scotland omwaka ogujja. Leero omumyuka wa ambasada